Ebyobugagga bya Mwami Tebuhabulwa byabadde akitizanaye nabyo mu ggwanga lya Amerika ate byonna biwambiddwa. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebya Mwami Tebuhabulwa buli kaseera byeyongera okuba obubi, byeyongera okuzibirira, byeyongera okuba nga tebikyalina lugendo, byeyongera okusanyusa ffe Bannayuganda naddala batunudde okulaba nga eggwanga lyaffe litambula era batunudde okulaba nga Uganda efuuka ey'enjawulo era batunudde okulaba nga tulabye nti tutereeza eggwanga lyaffe, tuwulira essanyu, tuwulira nga obuvumu, tuwulira amaanyi, tuwulira nga ddala bye tubadde tubalirira ebbanga lyonna birabika nga bituuse. Amaaso gamukanuse, takyalina kiddako, byabadde abba Bannayuganda bagenda byeddeza, bitundibwe, bisasulibwe. Amabanja gaali mu kwewola anti bo babba ate ne bagenda mu ensi z'abo be babeewuzeeko ate ne bazimbayo. Kibanga omuntu okupangisaako, kibanga omuntu okwewolako ate najja ku nnyumba zo n'agulako emu kyokka ng'ate abadde yeewoze ku ggwe. Ako kaba kamanyiiro ka njawulo. So ne bw'ati Mwami Museveni kyakola, agenda eno nabba abantu, bw'amala okubeewolako ate n'agenda ku ttaka lyabwe. Munnange n'atandika okuba nga abakolaki, n'atandika okubagulako amayumba kyokka ng'omusolo gw'abo bannansi munnange gwali mu kukozesa ate ye okugula ebyobugagga okwegaggawaza. Kakati nno byebigenda omuzaalira leenya kubanga ye Anita Amongi okwejjalabya kwaliko kumuzaalidde obuzibu ate awamu ne mukama we. Katubikuwe ate nabyo birabe erudde eyo si birungi. Museveni bali mu kusattira bwe maali egenda si ye mukadde mujja kuwulira nga pressure ekubye wali. Kati bwe bw'oba ng'olaba omuntu nti ddala omuntu ono okikkiriza nti akola mmere ya lunaku, singa omuntu abeera ku level y'abakola emmere y'olunaku talina nsonga n'emu esobola muleetera kuba nti emmere amaze okugifuna ng'obudde bukyali ate n'asigala ng'akyali mu kibuga, okuggyako abantu ab'obuvunaanyizibwa obutono. Naye abantu abasinga nga bantu bakozi, bw'omulaba aluddeyo okudda ewaka, just manya nti biruddewo okugatta. Kati gwe omukuba omuntu oyo n'omukuba n'omutuusaako obuvune ng'oyagala bwagazi ssente z'omusuubirizaamu okuba nti alina. Gwe z'osuubira tukitwala okuva ku olwaleero. Abantu abalina ssente, genuine money mu Uganda, mu ekonomi ya Uganda, mu ababbi abakuba abantu abalina genuine money baisaawa 10 abasembayo baba bava mu kibuga, baba bamaze okulitayalinga from their places of work. Era wana abamu babeera bagenze mu bifo ewakyakalirwa, bagenze mu binywero, bagenze mu zisawuna, abalala bali mu ziroogi zibatera okunnyonnyola bakyala baabwe oba baba baabwe nti tuli mu meeting, tubadde ne meeting ey'akawungeezi yakola ki. Abo be batu gye babeera. Ate abo mukkirize mugaane abagwa mu eyo kiraasi muba temukyalimu balinnya takisi. Abagwa mu eyo kiraasi muba temukyali balinnya takisi. Kati omuwendo gw'abano boolaba batambula nga baddeeka after saawa 12, after saa 12 majority y'abantu boolaba batambuza ebigere anoonya awali takisi. Those are only people who are looking for ends to meet, and at times baba balemereddwa nga tebigasse naye nga talina kyakukola. Nalabako omusajja nga tuli mu takisi etambula, nasi n'abaguka yekka n'agamba bananywa obuugi nga abadde asirise busirisi, naye nga kitegeeza gwe wano w'omulabidde nga asirise gasse buli kintu n'anoonya ewa Mama Looda twewolawo, ewa gundi twajjayo amanda, ewa gundi atubanja ssente, gundi kwegamba nga buli kimu alaba tekikola n'amala n'agamba bananywa obuugi. Kati omuntu ali ku eyo level gwe n'omussaako amaanyi n'okuba oyagala ssente, mugenda kutta abantu. Omanyi waliwo abantu abamu bwe mulaba babonaabona
n'atamanya na lwaki abona naye ojja kuba oluusi omuntu nga ne stress yamututte dda buli kimu akigatta tekijja ogenda omukuba afiire awo ogende gwe nyininyini omukebera nga bwe mwaza oluvannyuma lw'okkuba because mugenda okwaza mumala kkuba ne mutandika okwaza ogenda okwaza ng'omusajja ayinamu bupapula luli edda abantu babakubanga nga omusisinkana ayina tikiti ya musolo nga tegenda nakugasa kati baganda baffe twogera ng'abantu bana Uganda embeera ebateremereddwa eggwe wekka nga naawe bw'olaba nti bikulemye kkiriza nti eriyo n'omulala gwe biremye naye tusobola okutegeera ffe ng'abantu ne tumanya nti mu butuufu ebintu bino bitukwatako ffenna nga bannayuganda era tumanye ne classes zaffe kitukakatako okumanya class mwe tugwa nomanya nti nze ne gundi oyo tetuli mu bali be bano kituyamba okumanya bwe muba mwagala kulonkinga ataaka bwe muba mwagala kuvunaana bitunyiga baani ababireese tube nga tubamanyi era nga tubeekakasa nga tubategeera kino kyenze nsubira ekigenda okuva mu kintu kino yes manyi nti waliwo akabubi akakyabisse obwongo bwammwe akakyabalemesezza okwawula kirasezi z'abantu era akakulowoozesa nti gwe gwolaba atambula yayina gwe gwekka atalina naye ng'ekyewuunyisa nti abalina essente mwe yeesibidde n'abagitutte ebibakwatako bibeera mu mawulire bitubeera mu mawulire buli lunaku bituba mu mawulire buli lunaku tubiraba kyokka gwe n'osalawo n'olonkinga ataaka ku munno munaku munno omugagga ne mumuleka ng'ayinaayina olwaleero mutunuulire amateeka agakolebwa gonna gasinga kunyiga ffe ebikolwa byonna ebya gavumenti n'ebitongole byazo binyiga ffe ewaffe nansama amawulire akatambi akasinga okutambula ke mulaba bamenya amayumba agawerera ddala omutwalo mulamba n'omusobyo nga bagamenyaawo ng'abantu tebaweereddwa na kuwoningi ne bajja ne babamenya era ne bafuuka ababondabonda mu nsi teriiyo kintu Uganda kyesinza mawanga malala nga kuba na bannansi ababundabunda mu nsi yaabwe nga si bangala obunani nti tebaagala bwagazi kukola naye nga government programs ne government policies ze baleeta zezifuula abantu abo ababundabunda mu nsi yaabwe omuntu afubutuka eri ekitongole nga bwe ekyannema bwe kyakoze ne kigamba kimenya abantu abo lwakwesenza mu ntobazi naye ng'ekikwewuunyisa nga tebannaba kwambuka kutuuka waffe Uganda balese wano mu lutobazi mu lubigi wennyini we baagoba abaali basimbyewo obudaala because abantu be baasooka okumenyaawo baali bataddemu budaala nga batundirako obuntuntu obw'ekinaku obusoboka abo ne babamenyawo naye mumanyi kye bazzaawo baddira oba basuweji ne bazimbawo bonno ekyewuunyisa we baakireiminga ettaka lye bazimbamu olutobazi baayiwa nankokoto wansi ekitegeeza nti olutobazi lwo baaluttira ddala ddujjawo eyasimba akadaala yali asimbyewo akadaala nga akubye bukubi miti mu ttaka
n'ateekako n'ayalirirako kuno akatandaalo n'ateekako ebintu by'abantu abaali awo abasinga baali batunda bimuli batunda miti mito nga bakola bunnasale beds neki babasendawo ne babagamba beesenzezza mu ntobazi ebintu byabwe byonna ne babyonoona amawulire mwagalaba then bazze balinnya ne bambuka waggulu bannaffe abasinga ne babajjawo wano awasooka wennyini mu lutobazi wakati awo baleseewo ab'ebizimbe ebinene zi petrol station n'ebirala abataddeko ebintu ebiri permanent ng'enkokoto bagitaddewo eri permanent n'olumba abambuse waggulu eno abamu nno nga ssebo tetukyalina lutobazi naye amaze okuleyiminga obuuza Uganda mubeerewo ng'abajulizi abo be bamenyedde amayumba gaabwe gavumenti epulaninga kuzaawo kitoogo nema eyina enteekateeka y'okuzaawo ekitoogo awo weemenye amayumba g'abantu ago gonna ge bamenye zezo policies ze bakola ezinyiga ggwe era ojja kwekanga ngaawo tewaliwo government official n'omu ayinawo kantu tewaliwo mu bagagga abalina ssente z'eggwanga alinawo kantu wabula mu abanaku mwe be bamenya kati kibi nnyo omunaku obutasobola kumanya bwa identifyinga banno kubanga bwe tunakitegeera ekyo kye kigenda okutuyamba okutandika okumanya nti tulina omulabe omu atukwata ffenna goleme kuntunuulira ng'asuubira nti nze nsuumuseemu tukaaba kyekimu tutandika okugula obwongo bwaffe tutegeere kubanga singa tunaatuuka kweryessa tugenda kusobola okugatta amaanyi gaffe twerwaneko twenunule tujje mu buwambe buno eri mmwe baganda baffe ab'ebitongole ebikuumaddembe kubanga tumanyi ndi mmwe muli wakati mu makkati g'okukuuma ebintu bino ebikolwa ku bannayuganda bibeerewo bwe babadde bamenya abantu baffe amagye ge basoose okulaba n'ebitrakita biweetiiye era ng'amagye ekigaleesezza ne wabaawo abaako kyagamba ku bibi ebyonoonebwa mukube mutte awo omanya nti ali emabega si nema ezekkozesebwa naye nga waliwo ali emabega ow'amaanyi yeetaaga okutwala awantu awo munaagenda okuwulira ng'abantu be baamenya mu nnema waliyo atutte nnema mu kkooti nga yenna nnyini kyapa ekyo era ajja kuwangula omusango mu kkooti ettaka ly'abantu mulitwale naye kino kya bwakatonda si kya ddiini kubanga eddiini bantu twale mu okugitegeera kyetegeeza naye kya bwakatonda obutali bwenkanya bwe muteeka ku bannammwe nga mululunkanira n'okuluvubanira ebintu by'ensi muteekeddwa okukijjukira nti ensi tekungulwa ffenna tugiryako makoola ate teriiyo kijja kitagenda kudda nga kyenkanankana nga bwe kyajja ekyo kye muba mulina okumanya nti ekizze kyoleese kisuubira okudda n'obuvumu bwe bumu kisuubire okudda n'obuvumu bwe bumu bannayuganda bannaffe abanyigirizibwa bannaffe abakoleddwako ebikolobero ng'ebyo babasindiikiriza ku kintu kimu nammwe babajjukiza nti mu mbeera eno ey'okulwanyisa obutali bwenkanya obutulimu muli nnyo comfortable mutudde nnyo mwetuddeko nnyo nga mulowooza mwamala okutuusa ebintu bino bwe bijja gye muli nammwe musituke mugatte amaloboozi gammwe ku maloboozi oleda agaliwo agoogera agalwanirira obwenkanya mugatte amaloboozi gammwe kugalanirira obwenkanya lwe mugenda okufuna obwenkanya naye bano abasajja balina sisitimu balinga bwolaba emmese eruma efuuyirira emmese ekuluma efuuyirira nabana abasajja bwe bali tebagenda kujja tukwata mulundi gumu ffenna wabula bajja kugenda batunyiga kitooliro mpola mpola nga bakwatako kagurupu akamu ng'akalala kalowooza kali seefu bakwata bano abalala balowooza bali seefu abantu b'ennansana
ekikwekweto mukiraba ekyamenya amayumba kyakomye Uganda. Bannange mbakakasa nti ngawe babagamba nti ab'Uganda bamenyeddwa nga babalanga kuba nti bali mu lutobazi. Abali awo mujona mujje mugende Nansana mujje Kabumbi bamine mujje ne muno mutuyanye mugende ekyebando bagenda bagatta kubeeka abulengwa mugende mpaka Naluvule nga bajja bafuna ensonga ezibamenyesa amayumba gammwe. Kubanga bwe babaliriramu balabanga Uganda Kampala gye basinga okutwala nga Uganda yaabwe efunze ate era buli muntu ayagala kufunamu kibanja. Nabagamba family zitunyiga sinene si bangi bantu batono nnyo era ayo abatunuulira Uganda bwe baba gitunira balowooza nti wakiri basobola okwetongolerako mu Kampala bokka. Kati abagamba baagala kuzimba Bwakabaka baagala kukola kiki ekyo kyekinyusiwe kiri era y'ensonga lwaki mulaba nti okutulugunya okusinga kwonna kumauntingiddwa ku Bwakabaka bwa Buganda. Tuzuukuke ffenna tumanye nti bw'obanga olimu ekitundu ekiyitibwa Uganda tewaliiwo n'omu ali seefu ne bw'obanga wazimba ku muti waggulu. Wakiri bajja kujja bagamba omenye omuti. Ffenna tubeere nga tubeeramu tuzuukuke tutandike okutegeera. These are not just isolated cases. They are only isolated to make you not to realize that they concern all of us. Eyo isolation gye bateekawo ya kiwaani ebalemesa okumanya nti ffenna tutunuulidde feeti y'emu. Musisimuke mulekerawo okwesiga abantu abalala nga mulowooza nti babagenda bakolera kye mwagala. Luno olutalo lwe tulimu si lwa kutuma bantu. Olutalo lwaffe lwakwekwatiramu nga bannayuganda. Omukulembeze yatugamba nti mu lutabaalo luno tulekerawo okubeera royo eri abantu. Tulekerawo okubeera royo eri ebibiina wabula tubeere royo eri ideology ey'okwenunula. Tubeere royo eri ideology ey'okwenunula. Katemba gwe mulaba abantu bakola na kino nakyo mukitegeera. Bino bye mulaba abantu bavaayo bakola okugezaako okulaga ona abaluseewo n'ekibiina, ona abaluseewo n'endowooza, ona abaluseewo na kiki. Ekiruubirirwa ky'abantu abo kwe kuyuzaayuza amaanyi agagezaako okulwanyisa obwannakyemalira bagamalemu mu bantu. Era eventually ensonga y'okulwanyisa nnakyemalira etandika okutunulanga ekintu eky'okuzannyisa ng'ekitalina makulu. Ekinaava mu ekyo mwe bannayuganda bekikwatako mwetamwe mugambe bye tulimu bya kisiru byabaddiikuula. Bye boogera leero boogera birala enkya baddiku kirala bakola kirala. Ogwo gwe mulamwa oguli mu bintu bino bye mulaba. So bw'oba obigoberera manya kiki ky'ogoberera. Bw'oba obikkiririzaamu manya ky'okkiririzaamu n'amakulu gaakyo gwe kikutwala luddawa. Naye gwe ky'oba omanya nti ekiririyo n'ekiri nakyo kiwajjirako bwe buyinza bw'okuba nga tebuliiwo. Kubanga oba obadde owagiraani oba obadde owagiraani bwe batuuka okkumenya gwe babadde bamenya ab'Uganda tebasoose babuuza bawagira Nuupu. Tebaabuuzizaamu bawagira ki wabula bonna babakwatidde wamu. Omwo mulimu abawagizi ba Museveni kituufu mu be bamenye nga ye obwongo bwe bumulowoozesa nti gavumenti ebadde emulwanirira bamugamba basikiwalinga future ye era nga n'ekyakigenderako nnyo. Muzeeyi yagamba asikiwalinga future yaffe nga ne bwavaayo n'amugamba nti mwe muli wano nze tebinkwatako ngenda kufa takirowoozaako nti omusajja ono kyaŋŋambye kituufu. Tandowoolezangako mu bantu balwanirira era talowoozangako mu bantu tambalangako mu bakolera. Yagamba dda nze siri servant wa muntu. Ebyo byonna ebintu abantu babyogera naye obuzibu bwe tulina nti buli lwe mugira muti munoonyaamu slogani ayogedde kaki nga mukafuula akazannyo mukafuula emboozi eya buli lunaku mugifuula ekyokuzannyisa mukizannyeemu komedi mukiyimbyemu ennyimba nga kiggweeraawo. Amagezi ge babagambye ge mwandibadde mupiikingamu mugayitako ne mugenda nga mutagala n'ebintu ebirala. Twerwaneko bannayuganda tutegeere nti
olutalo luno bwe tutasitukiramu nga ffe bannayuganda ekiridde oli kyekigenda okukunona ggwe ekikutte bano ab'egganda bamaze emyaka egiwera 7 nga tebamanyi nti feeti y'abeerusanja esobola okujja ewaabwe nga n'abeerusanja bwe baazuukuka nga bali mu biwoobe na bano bwe batyo bwe bazuukuse gwowe walala gwe kitannaba kutuukako manya bumanya nti bano tebaakiyita tebalina kye baakoze kubanyiiza kujja bamenya wabula bwakedde buki nga kati akataala katunuulidde bo tuleme kuba ng'obukadde buli bwe baatunyumizaako bwali busula mu nnyumba nga bulimu busatu ekisolo kibulya kiva bweru ne butandika okweganya okuggala oluggi kyabusumba kamu ku kamu mpaka bwe bwaggwawo nze nabagamba nti enjawulo gye tulina mu revolution yaffe ndi ebyokulabirako Mukama Katonda byasoose okutuwa yasooka n'atuziba obwongo ne tutatawaana kuzuukuka naye n'atuleetera ebyokulabirako n'abituteerawo amawanga ag'enunudde mangi ng'ate tewaliwo kikoleddwa walala ng'ewaffe tekigezesebwangako ekikulu ndi buli lwe mutegeera ekyalemesa ewammwe nga mutunuulidde n'ekireetedde bali okubeera successful oba okulemererwa mwe mutereeza kuba muli mu making muli mu kuzimba ekipya kituzimba ye hybrid eyeetemyeko ebizibu ebibadde mu kikadde kyonna ensonga lwaki ffe tuba tukyali awo ng'akasengejja katuyamba ne tubadde tutambula nabo ng'avaayo ng'ayogera bulijjo ekibadde kimuli ku mutima oyo nga mumumanya kubanga mwe muyina revolution gye bayita akasengejja akatagenda kukkiriza mpulunguze kuyitamu kugenda gye mulaga Mukama atuwadde ekyo olw'ensonga nti tusasudde omuwendo munene waliwo kakooti ke nalabye nga bagamba bakatadde ku mugenzi Mugabe n'agamba nti Mukama Katonda abeereyo mu ggulu n'abuuza bamalayika nga bazze n'omuntu afudde n'ababuuza nti oyo musajja abadde mufumbo tiye baddamu nti abadde mufumbo abagamba bugambi mumutwale mu jjana kubanga already abaddeko mu geyeena to him obufumbo nga ye geyeena naye naffe bannayuganda naddala abawangadde mu kiseera kya Museveni waabeereddewo ekyamazima nti tuyinza obutasisinkana geyeena esinga gye tubaddemu ku mulembe gwa Museveni ofanga ku muntu asobola osalawo okuliririra nga yeewaayo okugamba nti asobola okuba omukulembezeewo naye ng'ate tasobola kukulumirirwa mu mbeera yonna muntu waawa Katonda omutima gyaffe tegitegeereka tijagala n'omutima ne mugulabako n'okulaba obwongo bw'omuntu oyo oba oli awo omuntu asobola obusitaringa n'amanya mekanizimu yaabo omuntu atalina kulumirirwa ku bantu b'okulembera omuntu atalina kyoyagaliza kirungi bw'obeera kino kyandibadde kiseera kwe tuteekeddwa okwetegekera bannayuganda buli omu alwana kukwakkula nsi abali mu buyinza mukwakkula nsi naye nga mukwakkula biseera byammwe eby'omu maaso ekyewuunyisa nti ffe bye tulwanirira tubalaba gye mulaga naffe lyekkubo lye tukutte Mukama bw'aba atusaasidde ne tutuukayo tugenda mu bukadde naye enteekateeka zonna eziteekeddwa okuteekerateekera abakadde ffe abazifrustrating abali mu buyinza gwe muganda wange awagira ebintu bino ebigenda mu maaso awagira gavumenti atayagala egambweko eryato mw'otuddemu osima ekinnya bw'oliriko olikalakata olisimamu ekinnya naye nga lyeriteekeddwa okusaabaza bwe linaayingiza amazzi si bali bokka abali eri bootayagala bye bagenda okubbira ffenna tubbiriramu ne babateerawo ensako y'abantu nga bakaddiye esente z'NSSF ezinaakuyamba ewaffe zigasaako muntu batono and it is very rare n'okusisinkana gwe zaali zigasizza era naye bw'ona ogenda okusimaasima ojja kwetegereza lwaki zaamugasizza nga ddala kituufu zibadde ziteekwa mugasa
not because yazisasula bulungi, not because yateekeddwa naye nga munnange be baliwo byateeka okuzifuna abasigadde abantu tebazituukako buli lwe babanga bagamba nti retirement age tugituuseeko omuntu wasobola okwakisesinga pensioni we nga bajjongeza bwe mugira muti tuwulira mirerembe mwe mwali muwulidde enteekateeka yaliwo ey'okugula mu ssente za NSSF ezo baagula ettaka limwawulire lyaliko enkaya n'erubowa byaggwera luddawa ssente za NSSF zadda abo be bazisoloozaako balifunamu bafunamu but a person or a group of people bazikwata bo ne beefuniramu kye baagala ne batambula ne bagenda bwe n'ozikkako enkya ogenda kukaddiwa ng'okaddidde mu nsi eyo Katonda muzibu nnyo osobola okukaddiwa nga ebitiibwa bikuweddeko bino abantu mwandirabye nnyo ekigambo ekitiibwa kintu kizibu nnyo si kyangu kyakukwatako tokiraba tekirina langi naye nga bw'okyambala ne kikuweebwa okukyeyambula kyangu nnyo oba ky'okukweyambula nze ntunuulira ekitiibwa kiba mu bikolwa by'omuntu kwe basinziira okukikuwa naye okukikwambula n'ate myalwawo ekikolwa eki oba ekigambo eki kikwambula ekitiibwa naye mwe abalina ebitiibwa olwaleero mukubaganyeemu ku kafaananyi ng'ebitiibwa bibeeyambudde nga bw'olaba baganda baffe abambala ekyambalo ky'amagye nabagamba mulowoozenga nnyo ku lunaku olwasembayo ng'oyambala leeya era olwali olunaku lwo olwasooka okwambala uniform ojjukire nti era wajja kubaayo olunaku lwo lw'olisembayo okwambala uniform ate lukuddire ng'oddamu okwambala leeya naye okoze enteekateeka ki ng'oyambadde uniform eneekuyamba okubeerawo ng'oyambadde leeya agenda ebikolwa bye tukola nga tukyali bavubuka bye bigenda okutweyimirira nga tukaddiye Mukama nga atutuusizaayo musajja mulala yayimba n'agamba nti enviiri eziddugala ze zikolerera enjeru naye lwaki tutandise okuziba obwongo ffenna wamu obwongo buzibye tetunnaba kutunulako gye tulaga mu maaso ffe bye tulwanirira byebyo ebintu ebitonotono ebiteekeddwa ebisaanidde okubaawo abasinga tuwangalidde mu mawanga nga bino tubiraba Katonda yakola emibiri gyaffe nga tegisobola kubeera gy'amaanyi ebbanga lyonna waliwo akaseera k'okunafuwa waliwo akaseera ak'okunafuwa nze najjanjabako mukwano gwange ng'ambadde naye nga mulaba yali nga wano ng'akola omwana ng'akola ng'agatta emipiira mwenna abaali balabyeko ku bantu abatwala emipiira gy'emmotoka emikadde n'agatta mu mupiira gumu n'agattamu emipiira emirala 4 bando neba ya mipiira 5 oba emipiira 6 naye nga akozesa mikono teyayinanga byuma akozesa mikono gye n'amaviivi nga naye asobola okukola ekintu ekyo n'ava wano n'agenda n'akola ewalala ekiro kampuni endala n'abagattira emipiira enewa mukama we ng'emisana agatta emipiira n'atikka obugaali n'akola ati ng'ayina amaanyi nga buli kimu akikozesa maanyi he did not live to enjoy nothing from his sweat ng'amaliriza azimbye ne kalina e Uganda yali wano omubiri ne gutandika okumwesamba nze nali mujjanjaba amuliko naye natunuulira mukwano gwange nga ebiyungo bitandika okumwesamba one by one a strong guy n'atandika amafugulu negesiba n'ataddamu kutambula emikono negikakanyana negitaddamu nga n'omukono ne bwagutekamu tasobola ddukukangamu bw'ati dalizaawo anatome y'omuntu bweri osobola okutuuka ekiseera ng'omubiri bino byetwogera nga tosobola bikontrolinga wano nina n'omuntu omulala gwe nalabako obulwadde
I think babuyita ALS obulwadde buli bukwata omuntu nga takoze nga takize eki naye naaba nga takyasobola kumuvinga maso, tasobola kutemya, tasobola kwogera, tasobola kukwa nga tasobola, the only thing kyoba osigaza kukusabusa ng'ekyo kyosobola. Ebintu ebirala ebisigadde nga toyina maso n'emu gy'osobola kontrolinga ku mubiri gwo. Ebiseera ebyo mu birowoozaako. As Uganda planned for such scenarios to happen ku bantu baayo, gwe bw'oba olabanga ekitali gwe byetonnalaba nti bya mugaso, ng'olaba abantu abaliiririra ne batuuka n'okulya essente z'eddagala ly'abalwadde ba siriimu, ng'oledde otegedde embeera ebasisinkanye, naye ne babawo obuyambi bw'omuntu omu n'obwekomye. Bino nno by'ebintu ebiteekeddwa okuzimba obusungu mu bannayuganda, because obusungu obwo bwe bugenda okutuyamba okwenonola okwejja mu mbeera gye tulimu. Bino bintu bye mulaba abantu bakola, ebintu bye mulaba batutuusaako, buli akola efforts zonna ze mulaba ezifrustratinga okwenonola kwaffe. Abantu bano mutandika obbalabira mu kategori y'emu. Mutandika obbalabira mu kategori y'emu. Lwaki nkugamba obbalabira mu kategori y'emu? Ono ajja kuba anyigiriza side eno ng'ayisemu eno okuba frustratinga, naye end results zifaanagana. Bonna ba frustratinga efforts za kwenunula basobole osigala nga batufungamyeko. Kati naffe tutandika okuba tunuulira ng'abalabe abaagala okulaba nga bamaintaininga status quo, bamaintaininga system etunyigiriza era etukyunyiza ebbanga lyonna. Tuzuukuke baganda bange, tutandika okulaba ebintu ebyo. Olunaku olwaleero tugenda Masaka. Abantu b'e Masaka n'ebitundu ebirinaanyeewo, mwejje si kulaba bulabi ku president, naye se tukojje ng'otegeera nti omulamu ogutuleeta, era buli lw'otulaba ne bwe tuba tetuvuddeemu kigambo, tuyimiriddewo lwa nsonga ya kunoona buyinza bwaffe kudda mu mikono gyaffe. Bw'oba oyina ekikunyiga ky'olaba ekitagenda bulungi mu maaso, naffe answers ezisinga tetuziyina, naye tumanyi nti zifumbekedde mu kintu kimu: tununule eggwanga lyaffe, obuyinza bwaffe budde mu mikono gyaffe. Njagala Ssaabasajja Kabaka mubanja, simulaba, naye mmanyi nti si kyekimala. Njagala obwakabaka bwange bube n'ekitiibwa, bube n'obuyinza bwabwo, nga nakyemalira akyaliwo, ekyo siyinza kiroota. Kubanga wano ne bwe nteeka amaanyi ku kubanja kabaka, bw'ajja kuba mu batyoboolwa, ng'asobola okutyoboolebwa n'abantu abatali na kye bali, nga omutunuulira naawe kuggwe kwennyini nnyini nga bw'omwegeraageranyako omulabanga atalina kyali, naye ng'asobola okufumuna obuvumu obujolonga kabaka, kubanga akimanyi nti oli asasulira obwakabaka butyoboolebwe yali mu buyinza. Mbasaba mwejje tulwane, twejjeko ekigwa ky'abali mu buyinza, tusobole okununula abaagala obwakabaka n'abaagala kabaka, tusobole okumununula. Obwakabaka bujja kwetereeza singa tujjawo ababuggyeko amaanyi gaabo n'obuyinza. Bwe tujjawo abajje ku bwakabaka obuyinza n'obwakabaka obulala, okulembeze bwenno n'ewalala wonna, bannaffe Abanyolo Omukama waali, naye nga ne bwe mulaba temumuwulira, because singa tubadde ng'abantu abo babadde ng'abaweebwa ekitiibwa, mwe mulabanga nti tutunuulidde wano okka waffe mu bwakabaka bwa Buganda. Naye Omukama watto gyali, Omukama wa Bunyolo gyali, how often do you see them mu mawulire g'eggwanga? Do you mean bo tebalina kye bakola kyabuvunaanyizibwa? Omuntu kwe yandisinzidde okuba nti aboogerako, naye teboogerwako lwaki? They are all suffocated.
bonna baalinyibwako dda ku nfeete batunuulidde ffe abazzukulu ba Uganda okubalwanirira n'okubanunula n'obuyinza bwabwe baddemu babulabe naffe tutandike okutegeera ensibuko yaffe na kiki kye tuli because identity yaffe ebeera attached ku buwangwa bwaffe kwe tweyawulira affe abasoma Kurani Katonda yatugamba yatonda abantu mu mawanga n'ebika tusobole okumanyagana okwogerwako is identity kati mbasaba tugatte ebirowoozo gwalowooza nti kino kyekyetaagisa nange ffenna tumaze okwidentifyinga nti byonna byetaagisa lwakubanga tulina omulabo oyo tumulwanyise ojje tubeerewo tujja bwe tunaaba abangi tewaliiwo kisobola kutwaŋŋanga mujje n'omukwano ogwo ogwagala eggwanga lyammwe okwewandiisa mu kibiina kya National Unity Platform tekitegeeza just kubeera memba wa kibiina kya byabufuzi wabula ofuuka memba omujjuvu ow'ensonga y'okulafuuba n'okununula eggwanga lwa nsonga emu nti ekyo kyokka kyekibiina ekyatandikibwawo n'omulamwa ogw'okununula eggwanga ebibiina ebirala birina emiramwa gyabyo nagyo mirungi naye okununula eggwanga tebeerangako nsonga yaabwe bo balina ideology endala ze bayimiriddeko feyaffe yakusooka kununula ggwanga then later on tuliddaabulule n'ezo ideologies z'ebibiina ebirala zisobole okuba nga zifuna avenue ezibira kasita tugigaayamu nga bannayuganda ng'obuyinza bwaffe bukomyewo ne tusobola okuba nga twesalirawo nti ekyo kirungi tutwale kino tetukyetaaga ekyo kyekifuula National Unity Platform ekibiina ekituufu ky'okwegattako mu kiseera kino obulungi obuli mu kwewandiisa mu kibiina kya National Unity Platform n'ofuna membership card nti obeera olinnye eddaala ng'osuumusiddwa osobola okubeera ku muwendo gw'abo abasobola okusalawo ku biseera by'eggwanga eby'omu maaso ng'okkirizibwa okwetaba mu kulonda abakulembeze ab'ekibiina ekyo ate era n'okuweebwa omukisa ogw'okusobola okwetaba mu abo abasobola okuyamba eggwanga n'olondebwa mu bakulembeze bwe bulungi bwa kaadi eyo ya siringi 10 si lwakuba nti ki naye ako kasente akateekebwawo katuyambako kukukola emirimu gy'ekibiina so nga ate naawe kakujjukiza bwobanga okakoze n'okateekamu ng'akasenteko twasalawo tutunuulire sente eyo si lwakuba nti twagala kwegaggawaza twagala gaggawala naye omuntu abeere n'obuvunaanyizibwa buno obwagala kubanga kyotaddemu essente oba ojja kusobola okujjukiranga n'okwekubiriza nti bannange kintu kino nkyagala kuba nange nakiyingira nakisasulira omuwendo mwalaba abasoma bayibuli Yesu bwe yagamba abantu okuwaayo okusaddaaka amakulu agabeera mu kuwaayo okwo kwe kuba nti oba n'omutango ogwosinze naye eyasinga okusiimibwa eyali namwandu oli eyawaayo amapeesa ag'olugoye lwe so nga abalala bawaayo zaabu feeza ebikomo n'ebirala ye yawaayo ekyo kyeyasobola basaba mubeerewo abakulembeze baffe abali ku mitendera gyonna ddala omutendera ogusookebwako ogwerosi ogw'ebitundu byonna gye tuva oba ebitundu by'ebyalo emitendera egyo egisooka mumusinga okuba abacommanders abatuufu ab'okubunyisa enjiri y'okwenunula kubanga mwemulina day to day direct contact n'abantu baffe ku ground amaanyi gaffe gayimiridde mu bannayuganda era ebbanga lye banaamala nga bali emabega waffe bagenda tujja kuba b'amaanyi kyokka bannayuganda temutuwagira nga ttiimu za mupiira nti tulwanira kikopo no mutuwagire olw'eki okituyimiriddeko nga nammwe mutegedde amakulu gaakyo nti mukyetaaga
mutegeera amakulu ga kino bwe buvunaanyizibwa abakulembeze ba wansi bwe muyina okujjukiza abantu bano nga unity first unity y'omulamwa gwaffe be bannansi bannayuganda tutadde amaanyi mu international community era ebivuddeyo mu biraba naye okusindiikiriza nakyemalira abalina okukola omulimu ogusembayo okugenda okusuula nakyemalira n'okubasindiikiriza okubajja n'oba nakyemalira okusindiikiriza okujja mu ggwanga lyaffe bulina kukolebwa ffe bannayuganda n'olwekyo bo bannayuganda tetubateeka mu balina kutulaba statement egenda erina okudiba yey'okugamba nti tumutukwasa ekyokubalwanirira nti mwe kamukuba akalulu ffe ebisigadde mu bitukwase si bwe kiri tukudde ku nakyemalira tulina kumukwatako mpaka kumusindiikiriza obwo obuvunaanyizibwa bubwo nange bwange munnayuganda bwotosobodde kutuuka nsobodde okutuukawo naye ate bwolina okukwata tulina okukwatawo ffenna kwekyomanya nti ne bwe mba nzikiridde nti nzize ku ground mbeeko kyenkola neetaaga nnyo amaanyi go tukole ffenna nze nyongerako bwongezi nzijanga reinforcement nyongeramu bwongezi maanyi mu bibadde bikolebwa kubanga ebikolebwa mwe bye bisinga okuba eby'amakulu and finally banange mwalabye kina America yavuddeyo neyegatta ku Bungereza ne bateeka envumbo ku speaker ne banandutu bakitutu Lugoloobi Erweru n'abalala bajja bangi nebaza obukulembeze bw'aba comrades mu diaspora abawangalira ebweru w'eggwanga